program behind the news tekuleka chichimu tutereze byasoba ne tukulaga bikusike sibuterevu omulungi ali ku Impact FM radio rasa mayinje mugaranga tuliza munywanyi nkwaniriza nyonyini dala wasota sebwasotya nyabo efegrimoni habari ya sibuhi mwanya tuliza kubakana ibanafe abedi embale tinde mwali abakonga abazimbabwe wamu n'abazambia bali mugamutya mujebaleko jemutusako nate engalo tuli ku weekend unakulwa Saturday nakulwa mukaga enakusomeziri abiri mu mwezi gwa January mwaka 2023 akasubira nenge muri bulungi nyonyini dala natembuza ko mwe akensuso kasoberanga go munafe ozukusona kulwa lero ngogenda gati no kubanga ndya ku nkoko nenge nkoko jeno kubanti ndya munange enkoko ya fe local chicken ogakulya ku nkoko wangadde ebaddewo neeta kulira obolius nojwa kale mmere nenge eta kulira nekula munkula katona jagiteekawo jeno kubanti ekuliramu mwe bali nyo bali damugana nga tuliriza ngalogenda ku simbali rubuto wetolo buto gabe babeka kiyo ako mutwalo gumwe 12 enkoko ba mutwalo enkoko ngemaze ennaku 5 mukago ba weekemu ngo kula kwayo nga olya dagali okali okamugana wange mwe bali nyo bali dala mwe bali nyo nawe munafe afude nnyo kulanti obulambo obukumbanga bwa tendo nga batendo ngolya ku greens ate greens ezo nga gwezi weri midday sizino zibafuide dagala nafire dagano ogenda noberanga ogenda kubanga munange olwala bulwazi cancer nafuka cancer muchime chikina maso munsiyo na mwene mugwanga Uganda Cancer Institute wane mulaga otuka yo mugana wangu watane ku mutwe noga tuli kuchi nganenga chiri real nga bya ddala abantu balwala abantu bafa buli lunako tetulina daga tulina chi ne tunakola tukwantu byewala tukyuse bukyusa nkola zaffe kirya lifestyle twisa tutya tulenga tubitereza mugana wange walogwe eri afulumiziddwa abasubuzi nga bali mu kwekalakasa bagala kwediima mbu government ebayambe mbu ebirime bali mu kulima bwe bituuka ebweru nga bifulumya wano mu ggwanga lya Uganda mbuno tebabigula lwaki neokade nga biba binyirira kungulu kuti bagendo kintu okisala munda nga kivundu nengamba nti singamba denga tamale nabadde nsooka nenjira nense nenyimba muko obuyimba nesijja bikola ebyo lwaki kubanga banafona basubuzi bagamba obaba abalimi babagamba nti of course campaign yagenda mu maaso nebiranga egenda mu maaso nakade kyagenda mu maaso mu nsi naddala ewali ettaka nga etandikira mu Brazil mu South America nejja paka kusemazinga Africa nga bakubiriza abantu okuba nti benyigira mu kulima ekimera kimu bwekiti kibeta monoculture oba enkola gibayita monoculture nti oyinza okuba oyina liika nga 10 nagali mako ekirime kimu bwekiti n'okiyima bambi ekirime ekyolimyeko nga ate bakikuwadde bo benyini bakireese ng'ekirime ekyo kikolerere kibayita GM genetically modified n'okirima ku ttaka lyo bumalo kirima jukiro olimye ekimu kyokka nga tusomedde mu primary twasoma ebizibu ebya monoculture nti singa obulwadde buba bulumbye ekirime ekyosimbe ekirime ekimu kyokka kiba kyangu okusanawo kyonna kakati bannaffe bano okuba bayita of course NGOs zijja oluusi ne zirisa n'abakulu mu gavumenti ez'enjawulo ne bakubiriza abantu okulima ekirime kimu ne bakirima kati ekiwuka kikikwata kikisanya olumu bali kyebere kikulu nnyo oyinza okufuna kale eddagano ogamba nti kale kankoleki kanfuuyire simankoleki naye obuzibu bwano bujjira nti abasajja baleeta ebyemugenda mu maaso ne mulima mwe bennyini ne mubigula nga bikubidde n'obulango ne mubirima olumala obirima ate ekiddako bo nga tebajja kuba nti babyetaaga kuba bifuuyidde babikolera naye kimanyi babikolerera tebikyali organic naga nti emmere eyo inaina enkolerere kino ekigamba wano lunye era mukijjukira abakikwata nti nno kasosimba ebintu ebyo tebyengera natural nga Katonda yabitonda okwengera wabula era kibeera kiriawo ekiti kyoba munda bivundu akati abasuubuzi ababisuubula mu kibuga Kampala bali mu kukaaba babitwala ebweru akatale babaga nti no muzeeyo kasasiro wammwe muzeeyo butwa bwammwe mu Africa oba mu ggwanga Uganda ebiri mu nsi yaffe mwe tuwangalira kyova tukubiriza abantu bulijjo wano nti banne mugene maaso
muberenga mukozesa enkola eri organic tuba tetusaaga tuba tulengera kigenda mu maaso. Mumanyi bulungi nnyo wano nti ku Ssemazinga Africa ne mu ggwanga Uganda waliwo bannaffe abakubiriza abantu era okulima ebimera ekirime kimu nago olina yiika 10 n'okugenda waggulu lima ekibala kino lima ekimera kino. Nkimanyi bulungi mukimanyi era twabyogerako ko wano mebegakaawo kakati nno obwebuzi bwe tugendamu nago byatandika dda byatandika mu South America kati biri wano ewaffe ku butaka abantu bali mu kukola nsobe nyinyi muddeeyo bagenda kuwulira ate ekigenda okuba nga kitambula. Muganda nga atuuliriza ebyongamaze okuba nti bigwa bwe bityo nkuwa just ku mawulire katono nnyo tugerera ku kinyusi kya program ate olunaku olwaleero. Mwebale nnyo mwena mbadde ndi mukubeebazaako nga sinaba kubeeyanjulira. Gwalooza nti oli mugagga nnyo olwa kansa eyongedde ebiseera bino ng'olowooza oli mugagga nnyo bwokulaba buli kaseera oba weekutte akacupa ak'amazzi ago nga galina oli ku cupa onywa chemical water weewaana mbu onywa simanyi oli mugagga ogula amazzi ag'olukumi buli lunaku naye ng'oli ku chemical water gy'onywa. Muganda naye nga weebale nnyo weebale nnyo kuba nti osemberedde entaana yo ogisemberera chemical water mu vitamin water. Nkugamba bulijjo muganda nga oba osobola fumba amazzi ne gatokota ne geesera gavaako chemical egibateekamu neyo okuba nti nga chloride esooka nevaako kati gwosigaza n'onywa nga kyekyo tekirimu kuba nti oli loko okufumba amazzi go n'ogatwala ku mulimu, tekirimu kuba nti oli loko okufumba amazzi ewaka n'oganywa. Simuli campaigning company zifumba amazzi tunda amazzi naye negambye ekintu kimu tuukayokko mwe muli lyambula company ezo nolaba engeri gye bakolamu amazzi ago muli nnyumiza nti ebyaddala twatulimba abantu baffa ebyaddala. Muganda wange atuuliriza ali ku Impact FM Radio Rasa Mayinja wamma gwe bali nnyo bali ddala singa obeera ng'embeera mu mazima gennyini ogitabuze weerina okuba ng'etambula. Kyekye nagamba nga tonnanenya gavumenti nti etuyambe, tonnanenya Katonda bamba nenya Katonda tonda tutaase tukole kyo tulekeredde. Soka weebuuze gwe ate okoze eki? Soka weebuuze gwe okoze eki? Muganda nga atuuliriza nga bulijjo eno program behind the news era nga bulijjo omulangira Kalema gegange. Gano ge mateeka agafuga program behind the news. Etteeka erisooka teweesiganga bigambo bya munna byabufuzi. Etteeka eryokubiri teweesiganga amawulire okuggyako ng'ogajje wano. Nyumirwa nga bw'oyiga mu program behind the news. Program behind the news tekuleka kikimu tutereeza ebyasoba ne tukulaga ebikusike. Okay. Butereevu munanga atuuliza nate munywanyi we kwanga okyati tukyali ffenna. Olunaku lwa mukaaga gambye eno program ekiri mabega w'amawulire behind the news. Emu ku ebyo ebikoze ennyo amawulire wiiki eno ebadde ensonga gye gamba emu ku ezo ezatandika empola nga tubalooza byakusaaga nene zijja nga tezigejja tube tujje tubyogerako bino mpozi kyembadde ndesseeyo kyekyokuba nti nno bannange message actually gundi eno kamalo G sound owoza lumu mutegeere wale baluwa gye batuweereza nga bannamawulire Fourth Estate ne mbagamba nti of course nange nagifunyeeko copy bannamawulire bagifunye simanyi bannakyogerako bati bakyogereko bazi naye nakyogerako dda ekyokuba nti nno omusajja yawandiise Dr. Mulambirira amanyiddwa nga Dr. Mukuuzi M. Katongole ate nga practitioner yawandiise nga wandikira banne abali mulimu gwe bayikola ogumu. Yagambye bwati uliriza andagamba dear members of the Fourth Estate era dear practitioners ajorekeza abantu bamirundi ebiri. Ulira kiyagambye mugana wange yagambye there is a clear surge in malaria at least where I practice from. Naga wona ti ogamba surge kubanga oganti number zirinnye nkulinnyo kwekitali nnyo nnyini ddala. Nagamba of the 32 females admitted on the female ward today
ku balwadde abakyala asatu mu ababiri abaweereddwa ebitanda olunaku lwaleero mu waadi 23 had malaria, 23 balina omusujja gwe tuyita ogw'ensiri. Some with really high parasitemia, many complications due to the same. Abasinga nga balina babakebera obakebera omusaayi ogwo parasites ezo mpitirivu nnyo ezirimu ate n'ebirala byesigamizibwera ku ekyo. This is so despite the scorching sun. Ekyewunyisa nti malaria eyongedde nnyo newankubadde ng'omusana ate gwe yongedde kubajjukira ebiseera bya musana malaria tetya kuba mungi nnyo atya kuba ng'akendeera. I know malaria has been with us and there is some fatigue on this disease, but man, it's claiming lives. Naga nkimanyi kino omusujja gw'ensiri gubadde naffe ebbanga ddene era nkimanyi nti abamu muli bakoowu ku kino naye ebyaddala gutirimbula abantu baffe. Please interest yourself again in it. Make communities aware. Make yourselves aware too. Naga bami nsaba ekyo kino mukiteekeko nate omulaka mubuulire abantu bali nga bakimanyi ate nammwe okuba namwe mukimanya. Nasako omukono gwe Dr. Mukuuzi M. Katongole practitioner. Okay. Mbadde nziyambi ogera bulungi nnyo era nabagambira tegunamala kubanga gujja omusujja guno gude nafu atabasa obuba bwofuna ate nga kibi nnyo nnyini ddala olw'ensonga nti nno bino bitulaba bibigenda mu maaso mu nsi yaffe bituwangaalira. Nakutegeeza ensiri eyo project nagigamba emawanga 3 ng'ovudde kwago agabali abazungu ate ensiri mu Florida nejjukira bo balina ekirungi kimu nti nno ensi yaabwe embi ensiri zino okuba tezizaalirayo bulungi nga wano wezizaalira kiva nti n'omusujja gw'ensiri mutono nnyo oba oluusi teguliyo mu states zimu ggwanga lya America. Naye bw'ojja n'okusemazi nga Africa bw'ogenda mu bibira ebyenjawulo ebirina embeera eya tropics ffe tulina munnanga omusujja ogwo. Akati nno kyova olaba nagamba abasajja bazibu nnyo naga nti bakola obulwadde obadde babutunda batunda obulwadde obwo ne babukola ne bakola n'eddagala ligenda okuba nti libuwonya oba erina abugema bona beera nga bali mu business mwenga mufa muggwawo. Kyo kinaga nti omusujja guno abasajja ebakola kibakola ensiri naga nti bagenda zita mubasanyewo zino ezikwasa ezitambuza omusujja batekewo ezaabwe ziri ate ekyavaamu mu Brazil ekika ky'omusujja ogumanyiddwa nga ogwa Zika ng'omusujja ogwo gennyini gulina eyagukola abajingirira ensiri ezo omusujja gwa Zika. Kyova nagamba nti osobola ogenda ne ku internet nawe n'oguleko ku musujja gwa Zika n'ogutwala mu kitundu n'ogubakuba oba n'ogusuula waawo then obaga nti nina n'eddagala erinaaguwonya obeera mu business obeera ng'okola. Kati ensi bwetyo weeri muganda ng'atuliriza ensi bwetyo weetambula agasajja gagadde okututta ebyaddala era gabikolera ddala. Kino kyogera si kiruma mwera na mwikimanyi kati obudde buno kakati laga project ezo zajja ne wano okusemazi nga Africa ensi 3 ne zifuna ssente ezitandika laboratories ez'okuba nti naffe tukola ensiri tukola ensiri. Burkina Faso, Mali ne Uganda kusemazi nga Africa twafuna ssente ezo. Laboratory twazimba bazituzimbira wano Entebbe era bw'ogenda osookuba nti oziraba wetulundira oba wetukolera ensiri ezo tuba tukyali awo maze okuba nti bibabuulira nagga nti nafuna omukisa nti naliwo nenkwata n'amaloboozi nenkwata ebifaananyi ebigenda mu byonna byonna ebikwatagana ku ekyo. Akati nti tebabinyumiza kati n'omusawo agezi okubanga akyogera kino owedde twakyogera naddala wano behind the news mukimanyi bulungi nnyo ensinga bwetambula. Akati tuba tuli awo nga twakakyogerako nti emuzizo gujja kujja kubanga eri bannaffe bafuna omusujja eyo mu Brazil ne bafa nnyo nakati bakyafa banoonya ddagala tebaliraba. Kati wano ekika kyaffe ekyatukwatanga ekyensiri ng'omusujja eddagala weeriri naye kakati tuba tuli awo ne bagamba waliwo ensi endala ezibaluseewo muzivuddeyo mu India ne zijja paka mu Sudan zingidde mu ggwanga Uganda zitasa okuluma abantu bw'ogenda mu ddwaliro omusawo n'akebera bakera nti olina omusujja naye nga tebasobola kutegeera omusujja gw'olina ddagala ki erinaaguwonya ne bakuwa empeke ezisooka bw'oba wa mukisa nnyo ne litakonya n'otafa ne bakukyusiza eddagala emirundi
ninge ekibirawo kiri n'omusujja kategu ne bagujjanjaba teguwona kati obutawona kitegeeza nti abantu bagenda kufa buli kaseera lwaki ko twafunye nate ekika ekirala mugana ng'atuuliriza bitwogerako bino buli lunaku abasajja bafuna patent ne batta abantu ebyafaayo tebirimba okujjako abantu ababyogera bibe bikyamya. Program Behind the News tekuleka kikimu tutereeza ebyasoba ne tukulaga ebikusike. Gavumenti n'ebyafaayo tebirimba okujjako abyogera byemu mbirimbiramu. Wetwogera bino bijjidde nga ensi projection gye baakola oba okusuubiza kwe baakola nti nno okendeza kw'abantu kujja kubanga kutandika kubeerewo mugana ng'atuuliriza na lipoota yafulumye ensi ez'enjawulo abantu badanse okukendeera. Kanzije tovaawo tukyagenda mu maaso tutandise butandisi naga programu eno tekyatiisa abantu kale mugimanyidde n'oba otya teekako akawuledi yako wansi w'ekitanda. Kanzije Program Behind the News tekuleka kikimu tutereeza ebyasoba ne tukulaga ebikusike. What is your message to Western human rights groups, to President Obama, to lesbian, gay, bisexual and transgender people? Respect African societies and their values. If you don't agree, you just keep quiet. Let's manage our society the way we see. If we are wrong, we shall find out by ourselves. Just the way we don't interfere with yours. Do you personally dislike homosexuals? Of course, they are disgusting. What sort of people are they? How can you go? I never knew what they were doing. That's how I've been told recently that what they do is terrible, disgusting. But I was ready to ignore that if there was proof that that's how he's born, abnormal. But now the proof is not there. Program Behind the News tekuleka kikimu tutereeza ebyasoba ne tukulaga ebikusike. The homosexuals in Europe are young, so are we also going to support homosexuality because some of the homosexuals are young? The drug addicts are young, those who are taking drugs. So are we also going, we old men start taking drugs so that we also be like the young? Program Behind the News tekuleka kikimu tutereeza ebyasoba ne tukulaga ebikusike. Amazima gennyini tutereeza ebyasoba ne tukulaga ebikusike. Tukyagenda mu maaso mugana ng'atuliriza gwaliko Impact FM Radio Lwasa Mayinja. Wiki eno nga tugitandika waliwo ekibaluwa ekyafulumizibwa nga kiraga obutayumativu obw'omuzadde omu eyavaayo nga anenya essomero erimu erya King's College Buddo olw'okuba nti nno waliwo omusomesa abadde yenyigira abadde njakyogera ng'ekyogera kwa this is behind the news ekyemega wamawulire mwino kwa mukitegeera abadde asiyaga omwana okumala emyaka 4 omuzadde yavaayo n'akuba enduulu naga nti nno omusomesa badde asiyaga omwana we okumala emyaka 4 mirambirira naga nti nno mutabani wange yafuna ebizibu okugenda mu toilet n'amutwala mu ddwaliro emulago gyalina ab'eŋŋanda nga ddoki omusaayi n'owe musawo naga bamusanga ng'alina endwadde STI sexually transmitted infections ezitera okubanga zisangibwa mu basajja abali b'ebisiyaga naga musawo yamugamba nti nasooka afulumeko ebweru alindekaawo naye yamutunira nga amazima gennyini amulaba nga yeeraliikiridde namugabo yamufulumya ebweru naye basinkana bokka yamugamba nti engeri gy'oli ggwe nkulinako oluganda kankubuulya ekibaddewo yamugamba nti nno obeera mukwano gwa mwana wo mubuuze omulenzi oyo kiki ekimuluma we yazza ebbali omwana we n'amubuulira nti nno omwami amiddwa nga Isa owa Ghana House yamutuusiza ku ekyo yabaddeko n'amugamba nti kiki omutima ne gwennyamira n'agamba yaŋŋamba nti nno singa ogezako n'oyogera ojja kuba nti okubibwa n'agamba maama sinze nze kabala n'abalenzi abalala byakituusaako maama n'amubuuza nti mbuulira muzee n'agamba nti nombuulira ndi wano kululwo era mbadde okululwo okuba ebbanga lyonna nga nakakuzaala ndi mukyala atalina musajja ndi single mom era nja kuba nga nsobola okuba nga buli kimu nsobola okuba nga nkikuba omwana n'amugamba nti no mami ojjukira Mr. Isa bye yakubiranga essimu n'agamba nti no sikyakola bulungi mu kiraasi nti nfuuse omulenzi omubi ebyo byakikola kubanga nali ŋŋaanye nga okubeera naye maama n'agamba kiki n'agamba nti azuukuka
n'atwebakako. Babalaga nti omutwe oli agumulumira ddala, emikono nga ginyeenya, emikono nga afunye ekisujja kimukubye. Naga nti nno okuva kyatandika ndi mu senior 1. Naga bw'aba yagala omulenzi yenna akugamba nti mutwalira amazzi mu nnyumba ye mu kiro nga bala bonna beebase. Naga kasitogaana akubulya bulungi onagamba nti nno nja kukola ekyokuba nti bakugoba mu ssomero kubanga nina amaanyi. Naga ati asooka okuyita n'abaana ba senior 6 abasooka okubona bajja ne bakwebakako mu nnyumba ye mwennyini. Naga nti ennyumba ye ebyaddayo yina yafuuka loogi. Mukazi we abataliimu bino byakola. Abalenzi ba senior 6 bakwesa ebidagadagala, basmoking enjaga pipe, era bino byonna babikuuma mu nnyumba eno ya Mr. Issa. Bamuwa ssente okweta abaana ab'obulenzi abalala bebaguze ebidagadagala era ne bebakako. N'ayogera abaana Nerestin, Berry, Kiberu, Jojo, Philip ne Anzo. Bano bavubuka ababikola ebyo abamu. Baleeta abalenzi nagamba nti nno singa oyogera ekintu kyonna bakwete okuba nti bakugoba ku ssomero eryo. Naga nti Mr. Issa ayina enkwatagana nene nnyo ne administration eyo nga deputy mukwano gwe wampozi n'abantu abala bonna era bagaba basobola okugamba HM nti nno oli muntu mubi era ne bagoba ku ssomero. Singa olema okukola ebyagala basobola okusala emikono gy'eswetayo, uniform ne bagisala ne badonja kasasiro yenna ne bamuteeka mu kitanda kyo nga bakusekerera paka bono okkiriza okwebaka nabo. Naga Berry asobola okugamba nti nno ye ali waggulu w'amateeka kubanga kitaawe akola mu marini nga omusirikale. Bannaye nti ne maama we nti ali Dubai balina sere zonna basobola okutta omulenzi yenna singa beera baganye. Mr. Issa asobola okugamba nti nno ye alina emikwano mu administration era tasobola kubanga omukyakalanya buli kimu. Naga nti n'omanyi Mrs. Kabali deputy ate HM Baka. Naga nti no nze nzita. Okay, mama wati wagamba nagamba no teacher wagana house yajja ku administration nafuna ebibuuzo ebyabalenzi afune ebibuuzo abalenzi abo naye bawa. Naga balina amasimu ku masomero, balina laptops era ne staff bakimanya abamu era babikyagingira mu nnyumba ye. Teacher Issa ono nti yemanyiza nnyo omuzadde okulaga nti nno afaayo ku mwana wo n'akuggyako olusi n'obusente buno butonotono okunoonyeza ekifo ky'omwana n'atakikuwa. Muganda gatuliza ebbaluwa mpanvu naye ekyo kigenda kuwandiikibwako olunaku olwaleero. Twakyogerako wano ku lunaku lwa Monday nga ne banywanyi bange tukola program wano eya gundi ya kumakya na wancha dero ne kato abe ne magana tulindeko kyogera tusobola okufuna facts ddala oba kituufu oba nedda tobe tuli awo ne tufuna ebbaluwa eyavudde nga egenda eri bannamawulire press release ebbaluwa ng'egamba nti nno ku lwa management eya King's College Buddo beetaaga okuba nti bagonjola ku nsonga zigenda mu maaso ezitambula ku social media ez'ebigambibwa nti nno waliwo omu ku bateachers baba abasajja owa ennyumba emayiddwa nga Ghana oyo master ekigambibwa nti nno yadda ku mwana omukyala yava n'abyogera omukyala alina omwana owa senior 6 nava n'abyogera ebyokumusiyaga n'agamba nti nno bino twogedde newakwadde nga tetukkiriza bisiyaga ewaffe ku ssomero naye nga omuyizi ogwo ali mu kwogerako wamu n'abantu bonna abasiyaga bagobwa ku ssomero okumala akaseera suspended. N'agamba twaddamu tukola okunoonyereza kwe twanoonyereza ne tuzuula nate facts oba ebirala ebyavaayo accordingly
twateeka kituyita okwetonda kwaffe eri omuzadde ono. Nagamba era ticha omusomesa oyo twamuteeka mu kakiiko akakwasa empisa, era ekyaddirira kwe kuba ntuteekawo ebibonerezo nate ebirina okuba nti bikolebwa wansi wa public nga tugoberera ebyo ebitulambikibwa ministry etuvunaanyizibwako ng'abakozi ba gavumenti, public service. Na college era eri mu kulaba nti nno tuteekawo ne CCTV cameras ku ssomero okulaba nti abasomesa bonna ne mu kkoota gye basula, dormitories z'abaana n'entire estate yonna tewabaawo kintu kyonna kibeerawo nga kino ekyaliwo. Naga, we apologize to all Budonians and Ugandans in general for the unfortunate incident. Twetondera abonna abasomerako e Buddo ne bannayuganda bonna okutwalira wamu ku ekyo ekibi ekyaliwo. Naga gakyali Mabaga John Fred Kazibwe headmaster. Nasako omukono kino kyafuluma nga 17 stamp gyendaba 17 January 2023. You stamp ya King's College Buddo. Kano tutuuse kanze obulango tugende maaso ebyaddala. Bw'oyina nange bwempulira oba nedda. Program Behind the News tekuleka kyekimu, tutereeza ebyasoba ne tukulaga ebikusike. Tutereeza ebyasoba ne tukulaga ebikusike. Program Behind the News ekiri mabega amawulire. Twabadde kyajja mugana ng'atuuliriza ebintu bigenda mu maaso ne tulaba ne bafuluma ebifaananyi ebirala ebyabadde ebya Vienna College Namugongo. Vienna College Namugongo agamu ku masomero gwe gamatino gaina of course gali affiliated ndowooza ne Cambridge University ebweru eyo. Ne bavaayo ng'ebifaananyi bifuluma abaana bateeka parties ne ku masomero bateeka parties ez'enjawulo ose bakola emizannyo nga bonna okola emizannyo egy'enjawulo ekyokulabirako nga mulina kyo bita speech days, open days, abaana ne bayimba ne basanyusa abazadde, abaana balina zi prom ne besanyusaamu nga bo bagenda basiibula ku ssomero omwaka oguweddeko. Akati bakola obubagabaga bwe butyo. Akati ekirala ekyenjawulo ekibeerawo bakola kibayita talent shows ez'enjawulo. Akati essomero libanga ly'abaana bawala bokka oba balenzi bokka waliwo bakola nti nno bayinza okukola ne bagamba kati omuwala ajja n'omulenzi, taata ajja ne maama, kyokka bonna nga bawala, kati omu n'afuuka taata omulala n'afuuka maama. Ekyenjawulo ekiriwo nti nno tebakoma kuzanya buzanyi kyokka, bati bagenda mu maaso n'ebintu bino bapracticinga nga bakoze ki, baliyo bokka bona bokka. Ne bifuluma ebifaananyi bulungi nnyo ng'abaana bali mu kwehaginga bulungi nnyo, abaana bayambadde ng'abalenzi. Ekintu ekyo kyatuuka ne mu paalamenti yaffe y'eggwanga ano Uganda, era sipiika oluvannyuma lw'okukimwanjulira n'atugamba bateekawo akakiiko kanoonyereze ku nsonga zino. Era twogerako bali mu kunoonyereza mbu, bali mu kunoonyereza Makome Awards mbu, bali mu kunoonyereza. Twabadde tukyali awo, minisita avunaanyizibwa ku bya enjigiriza mu ggwanga lyaffe Uganda ye First Lady Maama Janet Karaha Museveni n'afulumya ekiwandiiko n'agamba naye ayagala banoonyereze ku nsonga ey'ebuddo. Twabadde tuli awo, President Museveni yabadde ng'ali mu kutikkira abamagye wali ebuyikwe, n'agamba naye he will not tolerate get no sense, okuba ntibapromotinga mu ggwanga Uganda. Eyo yensi gye tulimu, yensi gye tuwangalya muganda ng'atuuliriza akaseera kano kennyini. Kuno kulabula wano we tutuuse kati tutaasa nsi yaffe. Gw'ow'emmeeme ennafu n'ow'omutima omubi tosembera era kattana. Omuli w'enkwe naawe atayagaliza bino si bibyo. Wamma mmwe abaagala obulamu n'ensi yammwe tusimbudde. Program Behind the News tekuleka kyekimu, tutereeza ebyasoba ne tukulaga ebikusike. Okay, kanfeti nabe njogera nabo bannange abatuuliriza. Bino twogerako gambye nti nno already nagambye nga tutenga program eno wali makati nti nno ensi bafulumiza alipoota nti nno ensi eraso okuba nga abantu bakendeera olwaki infertility levels eraso okuba nzikendeera n'obutazaala kweyongedde, obutazaala kyeyongedde. Ezo nazo plan zibagamba ez'abannaffe amanyi wali order LTC abantu teekawo enkola ey'obutazaala, ng'oggyewo enkola zibagamba kizaala ggumba. Ekimu ku ekyo bapromoting kibakozesa kwe promoting ekibayita obuliwo ebisiyazi. Omusajja waba n'omukazi bazaala omwana, abaana ne bakola family
Niyo omusajja bano omusajja kizo baga nti bazaala abamu badopting abadoptinzi kanze njogeko nammwe ku noti 7 noti 5 9 oba noti 7 mukaaga noti mukaaga 7 noti 2 oba sindika obubaka bwago noti 7 mukaaga noti 4 eyo yange SMS of course ne abali kwa WhatsApp so kunsindikira tuba tuwayamuko yes erinnya gyosinzidde tugere maaso byola byendaba oba nzimbira banzika Impact FM wanji kale sebo bali kuuliriza ono godi ebukakala sebo yesu bwana godi banayi nkuwulire uno kasori abatagula kasori nomukolere kasori yavunda banange kirire tumanyina kumanya yes we bali eddala okay ndozo ulide aga muli mekedo kedo kikachi muyika 8 obo inakika 10 zona zirime mu kedo Impact FM we bali kuliza sebo ono roje wandege yes bwana roje naye tulaga banange tusabire ensi yaffe tusabire ensi yaffe sikulimba yes sebo era bulungi kwende mpuliriza we bali nnyo bali eddala okay munafe wati wagambye ensi tugisabire Impact FM wanji mulangira kale yes sebo lambita okuzenya kakati nange ensi ya tutawa no unyada nti musajja omusajja alikumwana atenga musajja munne amazima nange ninsimu kama atutasi kubanga tumange kusa wawebuze wotandika ofunira apatayiti okwagala musajja munne obeera osusse banaye mukama akuwa omusa tugadeze sempijja n'amasonga mwebali nnyo badde bana sempijja okay bwati wagambye munaffe banaye good morning Mr. Kalema okay hey ada zikiza gundi zili bateka gundi sex robots mugenda kuva ku bakazi kubanga ebyaddala tebakyakiriza basajja kwagala bakazi yabavaako yabakola robots kati ngeringo omukazi elizaala ddi omukyala sala kitonde kijjebere kwanga owuliriza nabadde kese muteyo nga tuziike kapeeka Impact FM hello wanji ebaliko mulangira webale kuwuliriza nnyabo nze nakyanda kamyati ndina masuba nsaso kuwulira kakati mbuuza eri essomero si lyessomero lya kabaka eriri eri ku Masaka Road eryo siri eryo kama atusasire oba lirunga omutyo omubisi kati ate omukazi kama atusasire webale tuweereza kale webale kuwuliriza okay Salongo Arthur agambye president waffe yagaye nti nno n'amagye gaffe ganasobola okuba nti gali enguzi agali wekyakola okujja kutuduka eri Katonda Salongo Arthur bwati wagambye ali wali ensangi okay ensi yaffe yobweti wetambula ebisiyaga obusiyazi tiwaliwe butayingira okuyingira mu bwakabaka bwayingira dda mu byasa biri si bino bwayingira dda olaba buyingira mu makanisa mu makereziya mu mizikiti Impact FM hello wanji olabasi TV yakusenze ekireko yesebo kyenga kibino munange yeyo ensi yaffe kati masita bamukoze batya bali mu kumunoonyerezaako kale. Okay. Mwebale nnyo bali ddala. Munaffe bwate wagambye maasa bali mu munoonyerezaako. Bajja kugamba of course banoonyereza. Nga okimanyiira bajja kunoonyereza. Impact FM. Hello. Wanji Sebo. Mukama waffe baziwe nnyo. Amina Sebo. Webale tuweereza mulangira. Webale kuwuliriza. Ono Musoke Joseph okuveseta. Yesu bwana Musoke. Ekituufu kya byonna. Lwakuba nti kati ffe wano mu nsi yaffe tulina amateeka ge bayita musibabyayi. Yesu atukwata ku musiyazi naye ne tumukolanga bana abakuba abantu obutayimbwa obuyondo amateeka ne tugatwalira ku miggo. Olwa bajja kuvumirira mu nsi yonna. Wangi Sebo. Olwa bajja kuvumirira mu nsi yonna. Kati ng'omwana
omuzadde yatwala omwana we ku ssomero essajja nekimweka akaatikako kati essaawa zino ojja kwekanga ate akajjala ku bazadde abazaala omwana oyo lwaki tebakirumba eno bakikuba ebimu kati kyetaagisa naffe twerwaneko ng'abantu kuba kati fene seeta waliwo omusajja bambi yakajjaafe yazaala mutabani we bakikwata nga kisiyaza omwana bamutwala ye mukono ku poliisi yayo naye muganda wange sikodi oba yavaawa nejja ssebo n'emugjayo mukono walaba bamuvuga buvuzi waneeno mu motoka zino eza buyonjo ssebo ng'aliko n'abakuumi oba kati yasiyaga sayidi ki tetumanyi na kumanya kati gali muneeno tugamanya agamu batuyambeko tugakube kale baba we bali nnyo bali eddala waliwo ebintu ebimunange ebyaddala byogamba. Good morning Prince, this is Julius from Mukono. Were those people arrested? Nti babakwata abo bali mukunoonyereza tebabakwata bali mukunoonyereza ensi yaffe wekyo wetambula. Impact FM bana mulange wangi sebo ekula musitata sebo nange era ndudde nga nkuwuliriza mpola mpola sebo ono kuteesa kwa mukama nsanso kuwulira sebo kakati mujja tuyambako ng'abo mwasalawo impact okusomesa ebintu ebyempeke ddala era omuntu ng'anaayagala okugasa n'omuntu anaayogera ebyensonga mu bantu awuliza Impact FM. Presidinga fuusa atuyambe baddeko emabega basomese eggwanga kiki kidesigninga Uganda kuba Uganda erimu trade ez'enjawulo naye kiki ekitudesigninga bwetunaategeera kiki ekitudesigninga kiyinza okutuyamba okulemera ku nnono zaffe ezitakontagana na Katonda akonkaddamu ezitakontagana ne Katonda. Okay, mwebali nnyo obali eddala. Akalema, I'm here Masuda Isaac from Kabenyu Kapchorwa. I thank you for the show, bro. Until the Thursday evening while I was going to watch okay, I met my OB who has bought a very huge orange. Never have I seen such before. I sensed and said it is a GMO. Okay, surely they want to smash us even here deep in the village. Oh, but you again Masuda. Nobody knew Della. Well, again, we thank you for the program. Okay, Ibedala, biso byogera paka omwaka ne gugu wako kubanga bingi bikyaliyo naye nagambira wonti n'abasiyazi baina nono bafuna obujjanjabi bwabwerere ekyewunyisa ebintu ebibakozesa mu tebijibwako musolo. Ekyokubiri buli wiki baba checkinga buli wiki ne wali Salama Road ya walwe nyumba abasawo balumba ne bajjanjaba buli wiki kiri mu ggwanga Uganda. Amma mukama Katonda abakuume mbe bulungi kasobira ngo omanyi beera mukwano gw'omwana omubuuze manyi omwana wo wasomera tukako wasula maybe kina tutasaako tulwane nga n'abakulembeze balwana then Katonda alwana naffe nga naffe tulwana atulwanireko nga naffe tulwana. Omulangira Kalemege gange mbe bulungi mweraba. Program Behind the News tekuleka kikimu tutereze byasoba ne tukulaga ebikusike.